mbo yari awukayinja dusanze turi abakazi banadutudde arangamba ajyangu tugende waka mpita nimuka turaza tumaze kubuka inyumba wari ahita mfata aransindika. Alipota ya polisi ku misango ey'omwaka gwa 2024 eraga obutabanguko mu maka emisango egyaloopebwa gyakendeera okuva ku misango omutwalo gumu 14 mu 681 mu 2023 okutuuka ku misango omutwalo gumu 14 mu 73 omwaka oguwedde. Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu kino kyasoboka olw'amaanyi agassibwa mu kulwanyisa ebivaako obutabanguko buno gamba ng'obwavu. N'olwekyo Uganda ebadde ekola okunoonyereza okw'amaanyi. Uganda yateekako amateeka ag'enjawulo agalwanyisa obutabanguko obw'engeri bweti nga abantu abasinga obungi kati bamanyi etteeka we liri era babadde baligoberera. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo abuulidde bannamawulire nti enkola nnyingi eziteereddwawo okusomesa abantu akabi akava mu butabanguko buno. Ebifo eby'enjawulo abakyala bye basobola okuripootingiramu naddala bwe babeera mu mbeera ey'obutabanguko mu baka 21 shelters oba ebifo 21 bye basobola okuddukiramu bwe baba nga embeera mbi nnyo. Gavumenti esobola okuteekako legal aid yabayambe mu by'amateeka mu by'obujjanjabi n'okubudaabuda. Kyokka ategeezezza nga kati bwe waliwo omuze gw'okutyoboola abakyala naddala mu kiseera kino eky'okunoonya obululu ng'abakikola bayita ku mikutu gye mugatta bantu. Abakyala babeera babavumu naddala mu biseera bino ebya kampeyini ne babatiisa ne babavumirira ne babagattako ebitali byabwe oluusi nabo kuba ebifaananyi omutwe ne bagujjako ne bateekako gw'omuntu omulala nga balaga obugunya bwe ng'olabira ddala nti baweebuula ekitiibwa ky'abakyala. Era ategeezezza nga bangi bwe baggiddwa mu lwokaano olw'okwesimbawo olw'ekikula kyabwe. Engeri eyo twagala givumirira nga tusaba bannayuganda bonna okuba nti mwegatta ku lutalo luno olw'okulwanyisa ekikula ky'omukyala nga bayita ku bikutu. Ate twagala era okutegeeza abantu balimo bitwalanga nga bwe babirabye oba nga bwe babiwulidde. Kati okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa ebivaako obutabanguko kaweefube w'ennaku 16 gwa kutandika okulwanyisa obutabanguko mu maka. Tugenda kutandika ne symposium tujja kubeera e Makerere University olwaleero luno bwe tumaliriza ekya tubeere Kasese nga tutongozawo launch eya ennaku 16 ey'akaweefube ey'okumalawo obutabanguko ku bakyala n'abaana. Ate mu nnaku zino 16 zonna tujja kuba nga tuli ku media oba ku mawulire ag'enjawulo ne ku social media. Twagala kubakubiriza mwenna abawandiika ku social media mwongere ku ttafaali ery'okumalawo obutabanguko. Olunaku olw'enkya lwe kigenda okuwera emyaka 34 nga gavumenti erwanyisa obutabanguko mu maka nga ku mulundi guno bakutambulira ku mulamu ogugamba nti okumalawo obutabanguko mu bakyala naddala obuyita ku mikutu egy'enjawulo. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.